mubanje kabaka mu ngeri yonna twagala mulabako nga taata ng'omanyi okugamba nti taata waali mulago abasole bagamba tomulaba ng'ovudde busujju nze naali badde mweraliikirivu nnyo nga siraba kumulangira ekyo Mulyanjama yasobola okyeragira kiriko dindi naali badde mweraliikirivu nnyo ng'Obuganda tebandaga nga mulangira okulala kwa kabaka naye nga nina Ssemakookiro batandise omuleeta akuba jjambo Buganda eteekateeka kabaka Mayiga tayinza kumanya nti engatto ya kabaka nkube oba si nkube protoko egamba Mayiga alinga nga wolaba Nabbanja omuntu abantu ba Buganda gwe mulina okulondoola gyali obutasemberera abantu bano abagabi b'obutwa abanagundi zidroni Ssemakookiro beena akulembedde Obuganda akulembedde abavubuka era Katonda akyamutukuumidde mu mbeera yonna gy'alimu tumusabira yonna gy'ali baffe nnyini mu kyukyu awone bulungi naye kati omuntu gwe tulina okuwa obukuumi obw'enjawulo yaani Ssemakookiro so kati Mayiga alina okuzaawo ekitongole ekyamawulire ekya Bwakabaka musajja wattu nanywa ku mazzi namulabye nga atandise ali ku defensive era lisiti y'abaami ba Ssaabasajja n'abaami ab'amagombola Mayiga agitwala wa Kabaka y'ensonga lwaki Kabaka balowooza ntakola ebitongole byonna ebibye mirimu gya Ssaabasajja ono Kabaka w'ebweru okutuusa eddoboozi endowooza y'abeene Obuganda muleke Kabaka kyonna Katonda kyatugeredde bamujjanjabe bulungi gyali tumusabira beene waffe adde tuddemu mulabako nga mulamu naye kye mulina okumanya tuli bakkiriza nze nekyanjo tuli bakkiriza Kabaka alwala ng'omuntu guno omulembe omutebi naye abamwagala omulabako bo bamubanje tebalina sitaani gwe taatawo bw'alwala gwe todimandinga kati Mayiga yalwawo babuulira balamaye asazeewo agende n'ekibi kye ensi erimwogerako nti yayimirira kubanga kati ekizibu si ani aliidinga kibiina kyonna ekizibu ani atugirako Museveni kati waliwo eddiini bannayuganda gye basoma eddiini eyo yagamba tukooye Museveni nze Mulyanjama Museveni ne wantwala nampa mmeka bo bannayuganda abasoma eddiini eyo gwaba bakulembedde nga Kyagulanyi bakuwa kiri Reverend Sheikh Faza Kyagulanyi tukulembere Buganda nze Mulyanjama mutaani wa Yekasiye nkubuulira Buganda erina okubanja Kabaka nze naba wano omuntu Kabaka yajjanga mulwadde omuntu n'amuvuma lwaki mumuleese nze nkugambye yatuyitako bw'ati nga tebatukkiriza kukuba bifaananyi naye nga naye ayagala okufuluma kajja alabe ku bantu be nze omuntu gwe nalinda byayagala abantu be ye musajja oyo beene ate tolowooza nti bamukulembera bw'aba wakufuluma Mayiga talina access emugaana okujjako nga Museveni yamulina era mwami Museveni babadde alankinga poliisi bagiwadde credit traffic what traffic it is between you and me you negotiate traffic gula malaya nze nfaki ku muntu agula malaya aguleka bootongo we tuli ku nguzi ey'eddwaliro y'e Rubowa tuli ku nguzi esente z'enzige tuli ku nguzi ebidiba by'ebyennyanja tuli ku nguzi esente z'emyoga tuli ku nguzi ku parish modo tuli ku nguzi ez'emmwanyi tuli ku nguzi sente zitambula mu parliamenti kati gwe bakuseringa ddame olw'okuba gwe enguzi ya poliisi ogimanyi kale awo tugenda okutandika olunaku olwaleero manyi Haji ebigambo bye bisookera ku muntu wa bulijjo weeno wansi ono bebi ali mu senior 2 ono ali mu primary school nti n'atusomesaako n'atubulya embeera y'ensi eri bweti gwe ku mboozi eno nga bagambe nti preamble oba introduction yeteeka kugamba tweteekateeka nawe ne tukuteeketeeka nga bw'osiba amapeesa ng'omanya nti no Haji Mulyanjama gavana w'eggwanga lya Uganda aba ayingiddewo. Haji tugenda kutandika bwe tuti nti wotabadde wano waliwo sinamboozi waliwo oba kayite katubagiro waliwo embeera eriwo Uganda ebanjiza omutanda ate ne ngamba gwe Haji Mulyanjama nganda
ku Buganda bakusongamu busonzi lwala wetuukira. Ekisooka Beene ye kitaffe, abantu be batamuwuliza babeera concerned, naye tukijjukire nti Beene asiima busiimi okulabika. Tanasiima tebakulimba. Ekyokubiri dokita, omuntu si kyekisoose, bajjajjaffe balwawo okukkiriza nti Muteesa yafa. Abantu bamanyi Kabaka tafa, gwe lutalo mayiga lwaliko. Katikkiro kyatamanyi abantu okukakasa nti Muteesa yafa. Nze naliwo nga nsoma Lubiri ng'emikolo gye Naggalabi gitandise, bakadde baffe bajjajjaffe ne bakkiriza ddala Muteesa yafa. Baali bamusuubira omulabako, ate Mutebi gwe babadde naye juzi gwe baalabako Emulungu. Kino Mayiga alina banyonnyola bunnyonnyozi kyatasobola. Ani kubuulire kati Mayiga kyalina okukola kwe kuzzaawo ekitongole ky'amawulire, byonna yabiteeka wano mu kifuba, kyovulaba nga amenyeka. Ekyokubisatu, Mayiga mu protoko ya Buganda ali wala. Gwe bagala ni Mayiga amanya nti Kabaka agenda kwambala ngatto gundi. Lwakuba ye yakyambala kyekimumenya. Mayiga yatabulira Kabaka ettagala nti nywa bubiri busatu, oli asula Bbanda, ono asula Lweza. Mayiga Katikkiro mu protoko waba alina ensonga zagenda bamukolera private secretary wa Kabaka amukolera appointment. Abantu kye batamanyi, era Mayiga tatula mu ddiro lya Kabaka okujjako nga yamuyise, ayina nga woolaba nga nange omuyambi wange bwajja. Mayiga muyambi wa Kabaka ku mirimu gye egy'ebweru, si wa mu Lubiri mumukubira bwerere ekonyoko. Bannange singa bulijjo ekintu ekyo okimanyi. No, muyambi ku mirimu gya Kabaka egy'ebweru, era Mayiga lipooti zonna z'akola azitwala wa Beene. Era lisiti y'abaami ba Ssaabasajja n'abaami ab'amagombola Mayiga agitwala wa Kabaka. Y'ensonga lwaki Kabaka balowooza ntakola. Ebitongole byonna ebibye mirimu gya Ssaabasajja. Ono Kabaka w'ebweru okutuusa eddoboozi endowooza ya Beene bwe yasitopinga amagundi etofaali lyagenda mu maaso. Kati twakimanyiiza abantu ebyo muli ife abakuze abakula ne bakitaffe nga bamubiri. Kakati bambi Mayiga mukuba wa bwereere. Mayiga tayinza kumanya nti engatto ya Kabaka nkuba oba si nkube. Protocol egamba Mayiga alinga nga wolaba Nabbanja Prime Minister. Protocol egamba bugambi nti emikolo singa giba mu Lubiri, speaker atuuka ku ssaawa 4 katika ntandike ku speaker wa Buganda. Third deputy Sikundi Katikkiro, second deputy Katikkiro omukulu wange wagwa Nsibirwa ow'ekitiibwa n'atuuka ku 4-5. Era gwe kyo kigenderere asooka Kawaase, Haji Kawaase Dokitaalo n'atuuka ku 4-10. Temina kutuuka mulundi gumu. Kati Katikkiro Mayiga atuuka ku 4-15. Katikkiro bw'atuuka ng'omanya kati ekiddako Mutanda asimbudde Bbanda. Mayiga abeerayo dy okumanya bw'ayambadde, ne Mayiga alabirawo nga omusajja ne Mayiga si kunafuya. Katikkiro wa Buganda naye situuti okujjako ng'abuuzizza abasirikale kalaki kati mukuba wa bwerere mbw abawe Kabaka. Kabaka mwana muto. Nze Oweekitiibwa Kabuuza Mukasa yakulirako entambula za Ssaabasajja. Era ekyo ekifaananyi kyolaba kyaliwa kojjange yankuza Emagere Beene yasiima mu 2017 ndowooza. 2014-2013 bamuyita Godfrey Nsubuga yali managing director wa Cooperative Bank. Ennyumba ye emabega we ye wali president, ye yasooka ku Mutala Magere. Yali managing director wa Cooperative Bank n'akola ku mu UDP, yadda ku maama wange. Nga ndi kavubuka ondabye nalina figa. Kakati
nange mbimanyi nze kitange yali mu lubiri. Beena alina abaana, alina mukulu we omulangira Badru Kakungulu oba ani mukulu, alina Kalifani, alina wasajja, alina abaana. Kati Katikkiro oba nkuba waki Katikkiro kyeyakola yakyambala. Kati abantu bone bamulaba ng'omwana akola ki asooka. Nze naali badde mweraliikirivu nnyo nga siraba kumulangira. Ekyo Mulyanjama yasobola okyeraga kiriko dindi. Naali badde mweraliikirivu nnyo ng'Obuganda tebandaga nga mulangira okulala kwa Kabaka. Naye nga nina Ssemakookiro batandise omuleeta akuba jjambo Buganda eteekateeka Kabaka. Gali amasiro galimu bajjajja baani Ssemakookiro Bakabaka ne Ssemakookiro. Bakabaka tuluza tebalwala. balwala. Omuntu agende manju n'alya n'akola susu alwala. Goza Museveni okwegumya si mulwadde. Museveni mu myaka gy'atandise okwogera kufa. Yakyogedde naye nga byogamba nti Museveni afe bakunona azifu gwe Katonda. Kati ekyo mwe kibaleeraliikirira. Nze naali badde neeraliikirira nnyo obwakabaka bwe butyo, y'ensonga tulina amasiro. Oba okitegeera waliwo bajjajja Ssebakabaka. Kakati Kabaka waffe tumusabire gyali yonna, wabanga alimu ebyo ebyamuyisibwamu bye batuwulira abeere bulungi. Wabanga mulwadde, kubanga njagala okukubuulira nze nali mbaddeko ku mukolo, Beene najja nga tebakkiriza na kifaananyi awo mu lubiri nga tebakkiriza muntu akuba kifaananyi. Lwaki mwagala okutumuleetera mu mbeera ey'ensasagge? Mubanje Kabaka mu ngeri yonna, twagala mulabako nga taata. Ng'omanyi okugamba nti taata waali mulago, abasole bagamba tomulaba ng'ovudde busujju. Oyagala omulaba naye ali mu kifaananyi ekyo kyennyini kye tumumanyiddemu ekyo. Waba mulwadde lwaki oyagala omuleeta nga ali ku kooti bweti? Yajjako ne bagamba ate lwaki bamuleese. N'akuba eŋŋoma. Naye kwe Buganda erina amaanyi, Kabaka yajja nga yakasuuka mu matikira ge naliko wano kubanga banteeka wano. Era bw'ova wano ogenda kukwata ekifaananyi kiri bagende bakindeetere. Kiri wali genda okireete nkikulage olyoke omanye nti nze ntuukira ddala. Kiri awo natuula wano. Ntege yangamba Mulyanjama tuula wano. Kwe kitaawo yali wa mu lubiri. Kiri awo kireete olyoke omanye omuntu ayogera. Kati Mayiga yayambala buli kimu. Ekitongole ky'obwogezi bwa Kabaka ne kifa kyalina okuzzaawo. Ye nga Katikkiro adde wali. Tebayinza kukuleetera Beene. Waliwo omuntu omu omwogezi yagamba baleese kundi nga yenna aliwo ati n'amuvuma ku interview. Ayogera nnyo ku leediyo. Era oyagala bamutuleetere mu ngeri eyo. Kabaka ayina kujja mu kifaananyi kye tumulabiddeko. Naye Buganda nze mbugamba twali badde beeraliikirivu. Nze kubanga nzikiriza ndi musiraamu. Tubadde n'abantu bangi nnyo be twagala. Okitegeera. Naye Kabaka mwagazi nnyo, muganzi. Abantu balaba Katonda waabwe. Bonaani. Balawo abantu bameka. Bameeya bonna ba LC5 baayimirira. Ne bagamba ono. Wuuyo. Bajja tuke ekifaananyi. Gwe genda wo tuuke waawo. Oyo ani atudde? Mpitewa. Wali yali ani? Gera yegwe. Katikali wali yasiima najja ewaffe awaka. Naye wano kweja emikolo. So kati ntegeeza Obuganda, si nze naali badde mutegeeza. Ne bonna. Tetuvoola kintu kyaffe. Naawe tonnamulaba. Ne nabaddeko n'ejjunju e London. Era singa nkulaga ka vidiyo ako n'ejjunju nali mubuuza ngenda kakulaga twali California. Ne mukuba akaama ne mugamba ddala. Ngenda kakula. Ono gwe bayita gavana waffe. Byanjogera bya ddala. Tokalaba? Nakalaba. Jjunju nangamba twekubye ebifaananyi. Nemugamba Kazende mulamu, namugana Kazende. Fibye byo bya n'ejjunju. Jjunju mwana badde waffe. Kyali w'abavubuka. Kazende gyali. Gyali Kazende, nangamba gyali abantu bagambe. Naye mukonvu.
so kati Mayiga alina okuzaawo ekitongole ekyamawulire ekyabwakabaka. Musajja wattu nanywa ku mazzi namulabye nga atandise ali ku defensive yabogodde n'okubogola naye yakopya emize gya Museveni nga Museveni yagamba ati naye amuyitiriddeko kubanga tosobola kuŋŋamba mulengere engato ya kabaka erina enfuufu naye Mayiga lwaki totuviira Mayiga yakuba engato za kabaka. Mayiga atabula ddagala talitabula. Mayiga ne waba Katikkiro Mayiga tabeera mu lubiri era Mayiga bene ne waba mulamu n'amugamba Katikkiro wampa ssebo nkwetaaga ebbanda ku ssaawa 4 Mayiga byonna babadde akola abireka kubanga oli mukama we agenda amuwe gye nakutuma ebweru twalayo message eno. Ekyokubiri nze mubanje kabaka buli wokuba ennyo Mayiga oba omalamu oli ayamuwa emyaka 11 ate nga tugamba oli Master Moji yasima obwakabaka buli mu kusoomozebwa nnyo ku mulembe gwa Museveni tabwagala nayagala abukozese. nisiba Buganda bukka ffe tulina nkoko njeru nnyo obwebunyolo ate obwebunyolo obwebusoga bwo bukkiriza babeere nga bwayagala obwawano Museveni yakubako abataka gwali mulembe gwa Mayiga nga bagenda okubanja Federo kiboko baggala CBS. Waliwo ebintu ebimu nga omukulembeze leader byolina okubeera flexible mu administratively. Era nawulira ne mukwano gwa Kiza Besigye ng'agamba tebamwaniriza Besigye nga yanirizibwanga Emmengo n'aleta n'enkumbi. Waliwo n'omuntu ayafa waliwo wa LD bamuyita Musi yakuba abantu baffe Kyagulanyi wayogera mpulira Besigye obadde comfortable nnyo ate oli musanji w'Emmengo gwe tokimanyi bene n'asumula n'ekisumuluzo mu kalulu Museveni n'anyiiga we wava Museveni otunyiigire nnyo twali mu kalulu mu Desemba olwa 31 bene najja mu lubiri Mayiga oyo naye baali bamutaddeko nnyala mu State House bamugaanako wano egundi ati yagenda e Masaka n'agamba mulonde emwanyi emyufu namugamba ategeezezza Nuupu ne bamuzingako yali agenda kukyala wa ne bazingako we yasula e Masaka ogundi hoteli abagiyita ki ne bamuteeka nnyala eri mu luguudi tugamba bamutadde nnyala Katikkiro tova wano amasomero gamala kuyita lwaki wagambye nti balonde emwanyi emyufu kumbe ye yali atimbya mwanyi. So n'olwekyo Buganda nze Mulyannyama mutaani wa Yekasiye nkubuulira Buganda erina okubanja kabaka. Katikkiro wange mukwano gwange alina okuba omukkakkamu. Ebintu byonna bize mu kitongole ky'amawulire agenda asingaga ne maama waffe awaka. Mu bulamu bwa kabaka Katikkiro okugyako prosinga visa n'empapula bulina family abalangira n'abambejja ne basaava. Benakyo mmanja ate era obwakabaka we mbutunuulira mbulaba nga bujjudde Semakookiro tomulaba golowooza Buganda wawulidde akatambi engeri gye bateekateeka Mutebi akyali mulangira gye yasomera gye yagenda. Abaganda mweraliikirira bwerere buli woolaba omulangira gwe ng'omanya buli woolaba Semakookiro omuntu gwe mulina okukubirako eŋŋuumi Semakookiro oli tukkirize yakulembedde emyaka gye Namulondo Katonda bw'ate era akyatukulembera naye omuntu atazannyirwako ku bwakabaka bwa Buganda kijje ku Mulyannyama ye Semakookiro kati n'eriiso likyuse yalinze Namulondo oyo singa atuukako ekizo obwakabaka bwa Buganda buba butuuse okuva oba bagenda okuba wakuuma Namulondo ate okiretse mu version gye mbadde sirina omuntu gwe bakuuma obutiriri gwe tulaba Semakookiro bamukuuma nga bakuuma wasajja bamukuuma nga bakuuma Jjunju anti mwe mubijjamu ku Mulyannyama ekyo kituleeta wano ng'omusomesa Jjunju bamukuuma tebamukuuma yeetwala yekka kati Semakookiro akolole olabe abantu abagira aliko n'ekivubuka ekirala awo nkiraba okiraba ekyo ekitoototo kati nzizaamu layifu Abaganda omuntu yenna ne bwalwala ssenyiga kati
yona alinze Namulondo waali egenda Bengei munjagazaaki mumanyi obwakabaka bwa Bungereza bwatuuka mu Katyabaga bonna bakaddiwa ono alwadde kansa bugamba omuzzukulu ate waali obwakabaka bwonna kasitola bamasiro ng'omanya bagalamizawo baki bajjajja bakitaabwe twali badde beeraliikirivu nnyo nga tetulinawo olina Jjunju omanyi obukojjaawe juzi yaziika e Rwanda tugamba nange obwakabaka naye nga nze nina era nze omuntu gwensiiba mbuuza ekifo embuga Semakookiro era nze buli we kijja ne kiwanika nze nga ntereera oli bamujjanjabe omanyi amajja gali ku Semakookiro omanyi abakyala abali wano Bajjunju bajja basanga lya mbogo beekubira dansi mubaleke sanga lya mbogo muleke mwana muleke ebyo obwakabaka bwakyuka alitwala sanga lya mbogo ng'omwana tamanyi na dansi atwala ki kuno bulembe mu mutugamba sanga lya mbogo awuze sanga lya mbogo abaddeko ku kisaawe e London nziri essanyu lyange sanga lya mbogo waba ku mikolo ayambala bulungi akubeko kajini mwe mulondola kamera akuba zipaspra muliko omwana mufuula omusajja alitwala omusajja agenda mulekawo wetoro tebamulekawo bintu bya kijingajinga ebyo bamulekawo ebyaddala tamanyi onjagaza ki mu programu eno sanga lya mbogo abadde wano sanga lya mbogo yawuze guno omulembe tasala erubuto olubenga lwamulya nnyama omuntu abantu ba Buganda gwe muyina okulondola gyali obutasemberera abantu bano abagabi b'obutwa abanagundi zidroni Semakookiro abasigadde bigende nga bigenda bajjanjabe beene waffe jjajja wa Buganda era kasita embuga ebeera n'omulangira ng'omanya Obuganda buladde oyimulye nnyo era nze emikolo gyonna mbaira bwenti bwamwenya ne watankubira jambo mulangi n'enkuba kati jambo gye nsinga okwagala Semakookiro gokimanyi kiri ekyana abaana Abaganda bwe batyo bekaka byatandika agulawo temumanyi lwaki yabadde agulawo n'emizannyo waki bamuteeka ate baagala mufuula wa maddu kati tulabona omulezi yakwatibwa amaddu atambula ne toilet emotoka ya toyi kati muhozi yatuuse okwagala toilet myaka mivubuka ge maddu akopperera kati ne mwakabaka Abaganda bwe batyo bateekateeka tebakuleeta nnyo bamuleeta aleme kucamuka alina okusoma alina okumanya Oluzungu alina okumanya ennimi oyo gwolaba senga wamuli awo baba muyita batya mugundi oyo amanye ennimi 12 amutaputira omumbejja oyo gwolaba bamuyigiriza okulya obutula ennono za Buganda zonna abazimanyi era bamujja mu maka g'abantu ne bamutwalako mu maka g'abantu eyo ng'ebuddu tomanya ate naye ne bebaleetedde tebamanya nti balina Semakookiro ayiga ensonga zonna ezansi eno wansi amanye emmwanyi we bagirima amanye lumonde amanye kyebandula amanye nakati amanye biki esanga lya mbogo kati abimanyi Obuganda bwali badde buli mu kweraliikirira ng'olaba Jjunju Obuganda muleke kabaka kyonna Katonda kyatugeredde bamujjanjabe bulungi gyali tumusabira bene waffe adde tuddemu mulabako nga mulamu ekikulu kyabyo naye kye mulina okumanya tuli bakkiriza nze ne kyanjo tuli bakkiriza kabaka alwala ng'omuntu guno omulembe omutebi naye abamwagala omulabako bo bamubanje tebalina sitaani gwe taatawo bwalwala gwe todimandinga kati Mayiga yalwawo babuulira naye kati gamba Mayiga byakozesa ng'abalaata nga muntuula ye ng'omanyi sakati gye mututte ne wembansi si muntu eno bakubuuza kino eno bakubuuza kino naawe tomanyi naawe olina kukuba simu gwe bagamba Mayiga kati kabaka yalwalira wa Mayiga Lweza
wala beko bakali ennyonyi mumuntu adde mutwala saketi nange mbaddiza muli babegawe nati kakati ye Mayiga yerabira ekiti yalimu yerabira. He is a human being. Well, yes he is, but Trump tavangako mu mbeera. Trump muveeko oli amanyuka mwegamba bulire ekikulu kyolina okukola Mayiga adda mangu nantika ajjukidde ekitiibwa kyalimu ojjukira nze mmeeya gavemu olwekatwe nga gwe bogamba nezijukira nve kuleerwe kati nze mmeeya katwe nvudde naye katulaba akatambala kano kesimulanga mmeeya naye kasangerabireko ewaffe katwe kati yoge bayita Mayiga yasooka neyerabiramuko Katikkiro kali akalooya ng'omusango guganye n'agamba naye mmwe nyobo Katikkiro muleke akole emirimu gya baffe ajja kutegeera teno ye Katikkiro abuzibye yajjukidde nagamba nze ndikutedamula nze nagikasuka nekibaka mwabadde mutwala saketi ate nga siriiwo omanyiza nkubuulira amazima omusajja mamutwala saketi gwe manyi angoze badde bamukuba eno profesa amugamba kino waliwo amugamba ali wakati alinga Museveni gwe bagaa nti kabaka bamala gagenda mulaba mu ddwaliro nesi muntu alina mikwano gye profesa Kateregga mukwano gwa kabaka naye kati talina access anti kuki kumulaba anti lindako ninda biki gwomanyi kabaka mwekabaka wa Buganda muyita wa bulijjo muyita mulya nnyama yensonga bagamba abiseeko ne nawe era toli mwangu okulaba okimanyi ekitegeeza alabiseeko nze naba wano omuntu kabaka yajjanga mulwadde omuntu n'amuvuma lwaki mumuleese nze nkugambye yatuyitako bwati nga tebatukkiriza kukuba bifaananyi naye nga naye ayagala okufuluma kajja alabe ku bantu be nze omuntu gwe nalinda byayagala abantu be ye musajja oyo beene ate tolowooza nti bamukulembera bw'aba wakufuluma Mayiga talina access emugaana okujjako nga Museveni yamulina twamusanga ku beach kati noze kankubuulire ku lwekayunga yali afuluma waliwo jje n'omu yatuula ku ttaka n'ennyota zaabo bamuyita wano gundi wano bamuyita kamukujukize ono this Munyankole man bagenda babiri yali Katumba Wamala nga yafuluma ngenda Kayunga kati Mayiga muganda ki namugamba abasajja bamalirivu nagamba ngenda oyo omuyita gundi ali trained Bungereza muleme kumunafuya mbusima Mayiga ate namwe mununyiza ti Mayiga yafuka kabaka kuki mukolera Mayiga sente kati wagende wa Museveni naga anti bagambye nze mufuga mukuleetere simuleeta ne muli bazibu nnyo okubya point leero bene n'asalawo nti ajja mu lubiri nti Mayiga amustoppinge Ssaabasajja wa Buganda ali trained by Bungereza ali trained by Abaganda nti Mayiga yamutegeerera nga byempulira ani ayogere sentence bbiri naga nandyagadde kyogamba nti Mayiga yamukolera statement nti temubongoota yaje kulya yekka yateeka emikono n'emabega batugamba kitegeeza nti no tuli mbuwambi kyogamba gwe obonye obulwadde bukozesa ebintu bingi n'agamba nti abantu bange abavubi babonaabona kabaka n'agamba nti njagala ekibuga masitaka kifuuke site nefuuka site oyo gwogamba nti Mayiga yamulina kwaca baali zaako nammwe muleme kuwa Mayiga ate ebintu byatalina kati olinga mulwanirira nti si kumulwanirira munafuya baffe betunafuya ono tuba tunafuya nkutegere nti baffe yalwala ku seeryo tayinza nakwogera nti ndi muwambe tayinza nakwogera nti bannange tasobola kukola bbaluwa nti Mayiga nkugobye obwakabaka ba Buganda ng'alonda baminisita abala bagaye Mayiga yabalonda lisiti egenda okuva mu bataka ate no n'abamu ababanja bagenda dde wa Museveni juzi mubageze kulonda ttaka ab'obusolya
mbalaba kati balimba mu mayiga Museveni tebagende wa Museveni ya Buganda ola ateze ngambe so tunulya kamera zo zonna kati zitunese Makuukiro bena akulembedde Obuganda akulembedde abavubuka era Katonda akyamutukuumidde mu mbeera yonna gyali mutumusabira yonna gyali baffe nnyini mu kyukyu awone bulungi naye kati omuntu gwe tulina okuwa obukuumi obw'enjawulo yaani Yes Makuukiro tugende ku kirala point ogivuddeko ate ogigadde bulungi munange Jews of recent wajja n'ogamba nti ebyaddala Uganda buli kimu babba tooyi babba amabaati babba buli kimu n'obagamba gwe kyosigaza kiri eki kuba bukubi amunge n'amusanctioning ne Dubai bamugubye yabadde ekyanjabira no yabadde kula Sadolin simanyi yabadde ekisooka omanyi we nakulira ngaaliwo omusajja omuyaaya alina oluyimba lwatuyimbira osanze entongoli yange saagirese naye agamba nti siibatendera abanange siibatendera abanange siibatendera kasooka giwunya leero giwunye vere kasooka giwunya leero sipiika gyawunye vere kasooka giwunya nandutu gyawunye vere nali ndi kujja teyawaffe eyajjanta nali musite eyaffe eyajjanta ebizungu ne biva eri ne binteekalo ne bimmamba saabikutuka nti oba binaaba bipanca olwo olulimi lwaffe lwa mugeto ojja kunoonya omuyaya egganja nati kati balinga mwalulonkinga ebingereza byamuteeseero ne bimubamba byamubambye ebyaddala so n'olwekyo buli omu akimanyi nti enensi ejjudde corruption lwakuba nti ayigigi mwannyinaze njogerako nanoonya njogereko naye bakulembeza poliisi olw'okuba naye wabadde ku poliisi n'owaayo ogumu ekitundu bate omuntu wo ate nga gwe weegayiridde era mwami Museveni babadde alankinga poliisi bagiwadde credit traffic owa traffic it is between you and me you negotiate traffic gula malaya nze nfaki ku muntu agula malaya aguleka bootongo we oya tuli ku nguzi ey'eddwaliro y'e Rubowa tuli ku nguzi esente z'enzige tuli ku nguzi ebidiba by'ebyennyanja tuli ku nguzi esente z'emyoga tuli ku nguzi ku parish modo tuli ku nguzi ez'emmwanyi tuli ku nguzi sente zitambula mu parliamenti kati gwe bakuseeringa ddame olw'okuba gwe enguzi ya poliisi ogimanyi okuta omuntu naye nga ogenda ku poliisi wano olaba abantu bebega afande nyamba afande tukoze tutya owa traffic akwata omuntu amutwale mu kkooti nange myself ngamba afande mutabani wange nga meeya ngenda mbadde nziruka kale meeya oyo gwe banyigira ebbiri between you and me sente zange gwe zikwatagana neza gavumenti sente zange nze nziwadde dokita gwoziteeka otya mu lipooti yo impossible sente zange nze nkoze photocopying nze nkoze eki iyo abapoliisi bogamba okulya enguzi wabagamba ku kkubo nti bakebere ebipapula oba zibanjibwa oba ne driving permit wabawo amasimu tewabawo esimu ekebere baya sente mmeka mitwalo 5 ate emisaala gy'emyezi 3 abaana be bali eki womusindika zijja mu bantu waliwo wapoliisi alina laptop nze nina ipad meya genda kugondibwa no ku poliisi ekibeeka balagala oba balina kuba basindika bazenoonyeza ali ku kkubo gonze buli musirikale ndaba alina essimu abaka ba palamenti balina ipad balina laptop waliwo amasimu agagabibwa ku kkubo teri wadde neegi bezibalina bazijjawa nzikiriza so n'olwekyo ekyo kyebaseringa ddame ne bakuteeka ku poliisi nawe kubanga buli muntu akimanyi abaddeko ku kkubo n'alabanga wa traffic akwata ebitaano atuluza baba wammeka ku kkubo 10,000 era olaba empale ng'egubye waliwo sente ennene zidduga z'empale wano zitya buba butukula so n'olwekyo njagala basiibula ngina omukolo gwe ngendako
aha nanti ekibi meya toli kigero kya muluto bazinga bulijjo bwotugamba ate nga ekituufu aze ensonga zo zisigaddeyo nyingi naye nga kuba tulina byogenda tudde mu wiiki ejja wakasonga kike tuyinza okumulungula akalala abo katonda yabatugeredde bungereza ate nomumulooza abo ekyajja bangi yogeko gundi ku kibalama ngaera womanyi state emukozesa okutudisorganizinga ne bannakigwanyizi naye nze kyemmanyi irigo tiimu yaffe eri well equipped ekyo sijja kigendamu ffe tugenda mu maaso n'exercise y'okuwandiisa abantu mu nuupu bagule kaadi kyenyinza obbagamba n'emitala w'amayanja zijja kujja ndowooza secretariat ebikolako kati kibalama ye asazeewo agende n'ekibi kye ensi erimwogerako nti yayimirira kubanga kati ekizibu si ani aliidinga kibiina kyonna ekizibu ani atugirako Museveni kyekikulu mmwe ekizibu kyammwe mulowooza nti mulya nnyama simanyaani yagenze wano mu Uganda waliwo eddiini ey'obukatuliki ey'obusiraamu obukristaayo abalokole aba Seventh Day abaani abalala abantu ze basinza n'ababahaayi mwe bali mu bonna naye era wadde Supreme Mufti yaffe Kibuli Zubairi Kayongo Kibuli teyaggalawo wadde Ssaabasumba mukwano gwange Kaggwe Masaka ne benono gwe mmanyi baggalawo kati waliwo eddiini bannayuganda gye basoma eddiini eyo yagamba tukooye Museveni nze muli ennyama Museveni ne wantwala nampa mmeka bo bannayuganda abasoma eddiini eyo gwaba abakulembedde nga Kyagulanyi bakuwa kiri Reverend Sheikh Faza Kyagulanyi tukulembere byonna mu muntu omu Reverend Sheikh Kyagulanyi tukulembere kati omulundi oguddako nkuwadde olina nja kujja lwaki abantu bagamba njawulo ki wakati wa Besigye ne Kyagulanyi okujja kyekibaawula kubanga Kyagulanyi tafunanga goodwill y'abannabyabufuzi be yasangawo Besigye yakifuna njabba kumenyera eggwanga lyonna baatula ku popopo Kyagulanyi kyemeza ng'ate yalimu ne covid omugambo otya nti munafu Ssaabasajja Kabaka awangaale ayibeene tuyanza eke mukulu Haji tukwebaliza ddala nti akaseera kootuwa nakuka mugaso nnyo gye tuli era Omukama Katonda akutukulembere gy'olaga wonna beera bulungi